Yes, yes, Bana Uganda, I greet you all in mighty name of Jesus Christ. Praise the living God. I love you all. Thank you. More blessing. Follow everyone. Bana Uganda Joe. Zaliku Kaba. Wallahi. Yesterday is a Kaba. I kneel down for camera gama katona. Zatuno laboko kafana ya Bobby. Ulaboko Bobby boto. Omona lina pain kumutima. Game tata. Igwe yeka osobola kuyamba ko mulezo. Igwe yeka tata osobola kuyamba ko Bobby Wine. Tero mutu mulala tata. Labako isungo mwana lina. There's no way Bobby Wine can run. Bakola blue chintu yona ku Bobby Wine. Okuba ko tiagas. Okuwa ko machasi. Otwala ko mukomera. Okola blue chintu yona. Omona sirise boto. Ogenda kulopa wa. Alopa wa. Bobby Wine alopa wa. Tata Bobby Wine agenda wa. Alopa wa. Basi bamwana. Basi Bobby Wine boto. Bobby Wine mukomera boto. Teri ya kuyogera. Teri ya kulopa. Mugama tata. Atesi ronje. Sawa mwenda. Musiloti yanga urede. Ukaba nyoko Bobby Wine Joyce. Ukaba nyoko Bobby Wine Joyce. Izamanyi blue chintu yona. I'm the one who created him. I know him from the beginning. Before you know Bobby Wine, I already know Bobby Wine. Wana tata webale nyo tata webale nyo. Yamba ko mwana ono labako. Ya Bobby Wine. Okabo seka paka kaugenda kukolachi. We don't have any energy. Tell energy we have. Ya kuyama Bobby Wine. Ogenda kulwana, bakana kutwala kugwe mukomera. Obaba genda kutema kugwe. Obaba genda kukolachi. Bulu chintu yona katini rumana. Tulabako police. Tiagas. Factory ya tiagas jude ya ku Bobby Wine. Omona yagala ko genda ku masaka olabako police yona baleta ko tanka ule de mama krego Bobby. Omona gena ko pama olaba ko police. Omona gena ko mo just mudwaliro ba ya agala ko gena ko mukatale. No way. Basi ba Bobby Wine. Kiza pese de aje. Izalaba ko kiza. Teiro muto. Bakola ko Bobby Wine. Alaba ko lara tunaje. Teri ne mawaje ne president. Teri ya Bobby Wine. There is something behind. Abana Uganda. Oba yagala Bobby Wine watagala. Yakuyama ku Bobby Wine bana Uganda. Si yakuyomba, si yakuvuma. Oba mutavuma ko gwe muleka avume. Yakusaba ne kusiba. May the mighty Lord show you if you have a spirit. Bana Uganda, bulu mutu akwa beriko ne wani moyo. Osobola ko beriko ne spirit. You have to learn how to be with the spirit in your body. The spirit can control you, can helping you. Yamba ko Bobby yakusaba, yakusiba. Yeka. Teri silala gana ko yamba ko ne Bobby Wine. Omera li free. Oyogera ko boto duzira. Oyogera ko boto. Wow. There is a day the prison of Luzira is going to open like this. I'm telling you today. The prison is going to open like this. Let them suffer. A human being created by suffering. Ulaba ko katebe ya NUP afarana mulwa mulimu wafe ya Kadama. Bana Uganda mulimu ya Kadama. This work for Kadama. Ulaba Kadama Kadama kola milimu bulu mulimu yona Kadama kola. Ogena mutoi mwana wara obapa mako abala bapa mako ulaba ko wagulu yona mutoi chijude ko MB osirike ogena kolopa wa Kadama o cleaning
ogenda mo kitchen osanga ko bosi ayuwa ko wuto oba maji oba bichi ba yuwa ko bulu chintu yona abana bakola ko ogenda kulopa wa kadama they seem like a noob. Ogena mukisenge madamu yo ajako nika ne guni ono yona padi yona monika asula boto igwe ogena kujako kadama sirife because of what money okola ko bulu chintu yona kadama kola osirike ogena kulopa wa ulika damu yagala sen ulopa wa. Those are the same thing like noob. Kadama laba ko madamu ya agenze kumuliwa agenda wa kadama ajako simu ne wifi ono ya bwere wafe wali na wifi ya bwere atulora mu internet baby wine musiru mutweta kola sisobola kubera ko president ali musiazi musiru nyo sisobola kadama ikatonda yamba ko gwe. God is already helping you kadama katunda yamba ko gwe wansi paka wagulu. That is not the same God. Luhaji katunda bayama ko gwe wana kwa very president. Katunda yama ko gwe kadama nyini olina magezi yo. Igwe ogamo lina magezi. Katunda yama ko gwe muchalo paka mu Saudi Arabia omutu tamanyigwe ova mu Uganda manyani mu Saudi Arabia wana omanyi Arab atesa wazi no limudunye si ono yakatunda si mukono yakatunda lwaki katunda ona yamba ko Bobi Wine ovuma Bobi Wine sa wazi no alabako kadama wala kadama alikuze Joyce labako Joyce Bobi Wine is already thanking that Karamojong. We are all the same. Oba is a little Karamojong. Oba you are what? A God who created you, that is a God who created Karamojong. Karamojong is like you. Everything you have, you Kadama. Even for us, Karamojong we have. There is no any part God that does not give it to us, Karamojong. That is okay. Alawako mutu mularagam. Lawako mudinka on. Taina amanyo. She doesn't have teeth. Look at her. Jolo. Gwe kadama gwe. I want to assure you then I address you today. You kadama. I'm a kadama. What I have, you don't have. My spirit is not your spirit. Emoyo yanga si iyo. Iyo. Continue to abuse me is a taina amanyo. Ogena kudayo waka tutambula kone sigereyo. Walai. Ogena kudayo waka. Agena kumekinga gwa wansi umenya kumikono yona dayo waka sobola kutambula. Tudanga mukuvuma kwa amanyo yange. That's the only problem you know from me about the teeth. Yako kwagala Bobi Wine yati. Owa okola chi ovuma ijejezo okola chi ku Bobi Wine. You can even cut my head. Me I'm not just a joking woman. You can do everything to me about Bobi Wine. I'm ready for Bobi Wine. I want him to be alive, even if he's not a president. Be a president cannot stop death. Wali president, wali minister, wali war, gena kufa. Eh? The coffin is waiting for us all. They sing for the world, we are going to live in the world. Ebintu yasiba like a kumusi. To dangamuku is a Joyce. I'm going to come for you. Gana kunonya iza gana kutambula ko osanga kugwe. Murumu yo. Agana kukola ko sibi. Omanyi bana Uganda wafe. And ulilimi. This is our first enemies. You abuse somebody, what? Don't abuse somebody. Malaya, or Farana Mobi, or Babi Chibit, or Mutafana Mobi Apama, Mutafana Mulumanya Pama, we are the same. Ulinami say like me. At least abuse some other abuse. Ana Farana Mobi ali we Farana Mulu. To dangamu, wa yagara kubera mulamu. Oh, there you waka. Joyce, Omani is a bawa. Oh, like how is a bernd Bobi Wine. Yange, see you. Tugenze mu deep politics.
Museveni ayagala kutugotta mu Uganda nga tewaliwo weebwerwa akuba mulanga. Nga ne wabeerayo abakuba omulanga babeera basatu babiri. Era eyo pulogulaamu yagitandika okuva lwe yalaba diaspora kye yamukola. Mugundi eyaggwa. Ompuliriza. Kati n'agisalira eddagala. Obu amaanyi yagayise no mu leadership. Azanyira. Oyimirira bwoti omusajja n'akugamba gwoyogera ngani. Abasajja sibo struggle baji owning. Tewali nyini struggle. Tebakulye binusu. Eri ogwanga lyange Uganda. Tu contributing ne tuteekamu amaanyi gaffe. Yes, nga twagala gwanga lyaffe kuterera ne bannaffe bangi nnyo abali eyo. Abagobebwa, abazalayibwa, abalaga nti temuyina mugaso, eva babateekako mbeera. Museveni ayagala okusituka. Nga abantu bafuna bufunyi kyakwekwasa twabayise tebazze. Waliwo abatulwanyisa. Waliwo biki. Ate bwe badde eno munda nti munaye abantu bakyawo omukulembeze busimanyi lwakuba yakola bwati lwakuba yagaana bino teboogera ku bunafu bwabwe. Nyimirira nga mbuuza lwaki diaspora demonstration we zibaawo nafu tegukyabeera nambaazi. Obwo obulwadde bulina okunogerwa eddagala. Nkuba omulanga eri banna struggle mwenna mu diaspora zonna. Musitula amaloboozi ku lw'ensonga eyo. Musitula amaloboozi gammwe tewali kigenda kutereera nga muli eyo mukola nkwe. Nga muli eyo mwemulugunya mujjeeyo ensonga muzoogere tuzisalire eddagala tuzinogere amagezi. Kubanga bwe tunaabiraba nga bikyama bukyami bwe bityo bigenda kwonoonekera ddala. Museveni ayagala tusirike. Yakola emirimu gye nga tusirisi. Toyogera ku gundi ajja kunyigira. Ate bw'oyogera wano bano bajja kukuba. Ate bw'oyogera nze waba waliwo amazima njayimirira. Oba banankuba emirundi mutwalo nze njayimirira ku pointi yange. Ekintu kye mbuuza diaspora lwaki demonstration we zibaawo tekukyali bantu. Abantu struggle bajagala n'eggwanga lyabwe Uganda balyagala. Era abantu beemulugunya bamala ebbanga nga beemulugunya. Ne bagamba bannayi waliwo kino. Abakulu bafuna byakwekwasa. Eva bekwasa. Eva banoonyayo obusongasonga kwe bekwasa ku busongasonga kwe bekwasa. Nyimiridde wano nga ngamba lwaki diaspora tekukyabeera nambaazi. Baagala batuuke Museveni atukole byatukola eri ng'eno teriyo wadde avaayo kuyimirira kulaga butali bumativu. Ng'eri Museveni watta abaana baffe wakola ebikolobero bye. Osegedde naye Museveni atya nnyo diaspora. Be balabisa Museveni eno mu diaspora yeri bameeka ba Museveni abakola Museveni gwolaba oyo. Osegedde buli we tubateekako pressure eri Museveni akola ki? Eri Museveni anafuwa. Naye ekisinga okuteeka pressure ku bantu abo be bantu abasituka abalaga obutali bumativu mulujjudde. Ne boona okwata abanene batya ne bagenda mu office zitya ne boogera ebigambo bitya n'oluzungu olwamalayo nga tewaliyo maanyi ku kkubo. Muganda wange biba tebikola impact eryawo. Museveni anoonya numbers zamubula kati afuba zitujjako ng'akozesa abantu abamu abali muffe. Ensonga yange erikiriya nnyo. Jangu mproving wrong. Va mu bino tolumba gundi. Toyogera ku gundi. Nze navaayo nenjogera nga si mentioninze linnya lyonna. Ne ngamba bannayi waliwo obunafu. Abakulu abamu ne batubuukira bubuukizi. Ne batandika okuba kisekka bennyini ng'ate nze siba mentioninze nako. Naye ebyo byonna mbitadde ebbali. Pointi yange temugivuvuba. Mugikweka mu nsonga muzifuula personal. Bino tebiri personal. Twagala kumanya lwaki diaspora nafu ennaku zino. Lwaki diaspora tekyali mu maanyi. Obunafu ate nze mmanyi we buva. Abantu abasinga okwetegereza obanga wetegereza Twitter handle ya Muhoozi Kainerugaba, X handle ya Muhoozi Kainerugaba, esobola okulaga zonna video zetu tunyonyola n'omanya nti abantu bano bali ku pressure. Waliwo ekintu ekibatwala ate nga kyayingidde Uganda. Okitegeera tuli mu nkola ekintu kye bayita colonialism is back again. Abantu bano balina okusekiwalinga amatwale gaabwe nga bagajjamu abo abaagala abasenze abaagala okugeddiza. Waliwo olutalo lw'amaanyi kino nkibabuulira. Munnayuganda M23 buli lunaku eyingira Uganda. M23
abantu bano tebamanyi lulimi lwonna mu Uganda boogera olulimi Oluswahili boogera French mubeegendereze nnyo boogera Oluswahili ne French buli lunaku baba okuva mu bibira by'e Congo ne bayingirawo Uganda naye waliwo ekintu ekiri mu kufumba mpola mpola kiyingira Uganda njagala mugoberere nnyo Twitter handle ya Muhoozi. Then on top of that soke tumalirize kino abavubuka mwenna soko okwebaza banna Uganda bakyakwatiridde reforms tuzikwatirire bannange tubuzayo akabanga katono tuyingire ekintu kye bayita electoral process enebege ebingidde kitegeeza nti onoze nazo na reforms zaleeta zibeera za bumenyi bwa amateeka senga tutandika okuyingira ekintu kye bayita elections period nga tugiyingidde so tukwatirireko baana bama tubuzayo guno omwezi guno mugulaba senga tuyingira wano okugumalako tugenda kuba tumumaliriza kati byonna byonna byabaleese byera bya bumenyi bwa amateeka ate ye mumanyi umenyi wa amateeka so tetweyibala naye mwebale kuzikwatirira hashtag ekyatambula we are saying no to parliamentary presidential elections so okuvanga ngenaku z'omwezi 3 paka ngenaku z'omwezi 25 abavubuka mwenda bagenda kutandika okuwandiika obukiiko kujjeko abavubuka baneesimba okukiikirira abavubuka obukiiko bw'abavubuka ku byalo. President waffe yalangiridde ekika kya protestive vote tugenda kukozesa protestive vote gye bayita sweeping protestive vote yetya eno sweeping protestive vote kakati ejja nti ku kyalo mujjawo bonna aba NRM kyonna ne musweepinga oshegera so twetaaga tugoba abazeeyi bonna buli system ya Museveni weri tugenda teekawo baana baffe nabagambye ku eno stage njagala ndabeko ku chairman nga myaka 19 ne chairman w'ekyalo tabe gye bagenda okutuyita oshegera so abavubuka mbasaba mujjumbire ekintu kino tugenda kukyusa ensi yaffe ffe tuyina okukyusa ensi yaffe tugenda gikyusa tutya nga twenyigidde mu byobukulembeze bw'ensi yaffe. That is the only way to change our destiny. Tusobola okukikola ensi nyingi ezikikoze. We are not alone. That is I give you an assurance tetuli feka. The international community, these allies that were created ensonga akinze okwata kauma katinfiirawo bano zino alliances zetuzimbye ziri nafa ate zikitulaze lwaki tunula wano olaba abantu bano olaba ekintu ekitambula kino kijja mu Uganda abantu bano njagala mujjukire bana kuteekako ataakayo nekintu kye basooka okukola mula Museveni ezo twiki zakozesa malisinga omuntu omwonoona ekifaananyi kye mu public omala okumwonoona mu public then omukuba omugjewo nga public tekyalina sympathy gyali ekyo kyakola kati ne bano kekakodyo kekamuyakakopa ku bano n'akopa ne kuobote naye ke yakozesanga okitegera bino ebintu bino ebiri mu kugenda masine ekifaananyi basinga mu kirabi mwache kugondia president mwache ekino ekifaananyi okitegera kiri mu kutambula Uganda ebagoldi wa Uganda bano balina sigino gye basindika njagala mujjukira nga bagenda okuba Saddam Hussein bamugamba yakuba abantu obutwa ojjukira ekintu ekyo mukijjukira abaliwo by then n'abatali omusobolo kisaakingako bakugamba yakuba abantu obutwa kyekyaddira bamulumba nga tebasaba ekintu kyonna naye nabagambye ono ye because we are passing twaita via democracy and human rights bakuwa option ya democracy kyekiri ekyabadde mu gundi ekyabadde mu Rwanda process eno nabagambye kabadde kanyewa ke bateze Kagame n'akalya ne Museveni ati mulaba ebivaayo kisekede sawa yonna alumba Rwanda abayeekera ba M23 batandise okwesenda lwaki nakugamba kano kaali kakodyo ke baali bategeka wakati wa America ne Kisekedi oyo nikubana bagamba olunaku balonda chairman wa East African Community Kisekedi yali alina okuddako ekifo ekyo yakisacrifice nga n'akiwa Ruto of which Ruto tumulaba ye chairman I mean the regional peacekeeper under America ate ne bamwana wa chairman wa East jukira binene bifo bino Museveni byakozesanga okumanyira abantu nabagambye oyo Museveni now is nothing talina kyali kati bye mulabaka Muhoozi kechanga kabalimba eno yefiye bajiridde mu Uganda eno bagitya ate abazungu bano kambabuulire tebanda mukolako even ya kota kubya basobola mukolo oyo not even ya kota naye apapala temunawulya ku sanction temunazuulyako funding tenabeera totally stopped tenaba waliwo statute nyingi zibatanaba charters nyingi nga tebanazikwatako tebanaba lo statute temunagirabako UN charter temunagirabako ne just tulina stages zetuliko tuzisembere the final stage zona zikyali ku pending akitegera bino biyeetera Museveni pressure Salimu Sale najja na announcing anaga mwe banange temugira tisi abayimbi mbakoyi takyalina sente za kuba watazirina talina kubanga ne gold kadiru ke babadde bayina nga bamuyise Rwanda nga bamubbe Congo bakabulookinze babadde baguzanga Apple
kampani ya Apple nekola iPhone no babistopinze katula ebintu bino bikasera bisembera Uganda batandise jikubaka amawulira amabi kino webati webakola amini then sabasaba zijje zimukube Tanzania emundu ezakuba amini tezali mu Uganda naye atono jukira already ayingira ekintu kyebaita Nairobi process so aina fear ate bano bo bakimanyi nti threat yaabwe is Russia eri mu Uganda mwokka otunulya East African region yonna East African region Russia eri mu Uganda mwokka teri walala weri Nam eri mu Uganda so a threat ate Uganda eyo woba ogifunye kitegeeza olina region oba ogirina Uganda eyo ng'ogifunye one Uganda eyo yesinga obugagga mu region eyo yesinga ebyobugagga eby'omu ttaka Uganda esinga Kenya Uganda egisinga okitegeera kati baneno bakimanyi nti webakwata Uganda eyo ne bagifuna Museveni awedde okitegeera eno back eno mujaba yino gye nabagamba mujaba eri Kenya wano kati ojaba kye kino ekizimbe kyeriko so nkikomeza obukomya kino ekifaananyi mujaba eno banko kubeera successful Kenya balina okukakasa nti eddembe mu eriri mu region Omumerika tasobola kukola business wali ntalo kasita gamba nti nze kukola business obeera assured nti waliwo peace awo yensonga lwaki mulaba kati buli kimu akireese wano ko ng'agisazeeko n'aleeta liboto corridor line gy'agireete ali mu kucunya omuchina ngenda balaga ekiri kyebakola abachina batandise okubasiba abachina e Congo batandise okubasiba mu illegal mining naye ng'ebbanga yonna babaddewo okitegeera batandise bateeka mu makomera olwa illegal mining nabagambye bano bazze kunona mu China na mu Russia kumujja mu East Africa then batandika okwambuka the battle is for territories asinga amatwala amangi yagenda okusingaawo lwaki ekisooka raw materials beetaaga akatale okumala ebintu byabwe byabakoze okitegeera birina okufuna akatale kali mu Africa okitegeera ekintu ekyo so ono nabagambe bana America bote bali nnyo kuziri ensi za waggulu size baliko raw materials ziri mu Africa wano yensonga wacha student bank namba n'agireeta naye wano bakugamba nti abachina batandise obasiba mu byobugagga bya Congo okitegeera batandise okubasiba kati lwaki ekintu kino kituuseewo kati why ku mulembe gwa Kyagulanyi we tulaba bino so muna Uganda nakugambye just play your role time is loading mugende mwesimbewo buli kifo tukitwale nga we tulindi yakali akaseera tugenda mu protest vote gye bayita sweeping we tumaliriza reform mbakakasa ngenda kuz'omwezi 4 tugenda kusumula protest vote mve ku bino bi protest vote ebitambula kuno ebyamajani ngenda kuz'omwezi 4 tugenda kusumula protest vote eyaddala e Mozambique muliro tujja byogera kencha oluvannyuma lwa kooti bagenze mu kooti naye ndabanga kati Mozambique opposition yoyo bagimaliriza lwaki tuso agenda mu kooti ngogira wowosaze okwekalakasa situla busitu zimbe gundi paka last okitegeera nyata akulaga agenda ko mugundi zaabwe mu system yawo ate nadde eno so nkebijja tukolera nenga mu Uganda we are getting there M23 we bange saawe ne yingira Uganda nga tebana tugamba nti Nairobi process bagisazamu onne basaziza mu Rwanda process Uganda nge tulina victory we tugiraba so just keep pushing abana ba reforms temujjamu reforms mbega yiridde temujjamu reforms temujjamu paka nga guno mwezi guweddeko then our revolution egenda kuzaala kosi endala nabagambye ngenda kuzo mwezi 4 tugenda kutandika protest vote tugisomere ddala tugiyingire deep kubanga tugenda kuba tukakasiza nti reforms zaleeta zonna already abazireeteddemu electoral process kitegeeza tezirina kukola ogwo mwaka mweyo election process eyo tulina kukola mwaka guddako si guno kati kitegeeza nti reform ezo abazireese zibeera mu bumenyi bw'amateeka kubanga ezo zigenda kulungamya byakulonda pozi nga batugamba nti bagenda kugira presidential na parliament byokka naye still debate eno weenaabeererawo ki so muna Uganda this is the time for us to change our destiny now or never naye nga we are ready and we are ready to go so buli omwanyi eze platform kwali buli omwanyi eze front gyali okakasa ntebera infiltrated so we shall get there respect my people